Prime Minister ajje atusaasire ab'oluvannyuma ba famire banaawo obubaka obusiima. Tusaba omwoyo gwa muganda waffe Kato Lubwama kati omugenzi Mukama agulabuzikisa, era tubasaba ffenna tugende enkozi ne bannankozi tubalage nti Kato Lubwama ono abadde waffe ddala. Tetujja kubaayo oyogera okwetegereza mmwe mwenna nti ddala kituufu tumwerekedde mpaka ku ssaawa oluvannyuma. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Honorable Minister, Mama Namwandu, wa mukwano gwaffe Kato Lubwama, abakungubazi bannange mwenna, nga kitale kya mukwano gwaffe, njagala okubatuusaako okukungubaga okuva owa pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Akimanyi nti mukwano gwe era mukwano gwaffe ffenna yagendanga ennaku z'omwezi 7. Mumanyi nga bw'ali ennaku zino, naye njagala okubagumya nti ali bulungi. Era saawa yonna ajja kutereera addemu akakalabya emirimu gye nga bw'abeera bulijjo, naye abatuusaako okukungubaga. Byonna sali musale byakolawo abimanyi era yamutuma. Bwe mbadde nzijja wano njogedde ne PPS kuba pulezidenti ayogedde naye ku makya agenda mu kabineti. Naga nti ye yakiriyalinga lwakuba nti jjo bwe batestinze yabadde akyali positive, naye nga mu nnaku 2 symptoms zonna zakiriyalinze abadde akyali negative. Naye naga nti ali strong, akola buli kimu, afunye n'omukisa okusoma ku paperwork. Yes, kuba bulijjo abeera busy n'atafuna mukisa kwekkaanya. And so ndi wano ku lwa gavumenti ya President Museveni. Era Kato Lubwama muzeeyi yamujjanjabako ettake. Lwakuba nti banaye tulina okukimanya. Era omuntu atakimanyi mumusaasira. Nti ffenna Kato gy'agenze ffenna liki? Ewaffe bagamba sekiriba kya ttaka. Atusooseeyo obusoosi, ffenna gye tukola ki? Gye tulaga. Tulina okubaako n'ekyo ekikkiriza. Ffe abakkiriza mu Katonda ne Yesu Kristo tukimanyi nti ssaawa yonna tuba tuli beetegefu. Si kyekyo? Yatusooseeyo obusoosi mukwano gwaffe. Ate abadde akimanyi bayita. Nasemba kwogera ne Kato Lubwama I think a month ago. Naga nti bannaye nze Nabanjja njagala ssente. Ye nga takweka. Era babadde nabo naye nemuga nti ajja kuweereza naye ate nembeera busy. Afudde simuweereza. Kinnumya okuba nga nzireese ng'afudde. Yalibadde yalyako naye nze this mine not the office kuba office mbadde sigiriimu. Jo nasiibye nagenze Hoima nengenda e Kagadi nga nkiikirira mukama wange luli nali Luweero nga ndi mu ngatto ezo.
Ng'agezaako bali akaana akato kategeeza mugambo tusi ekigere nga tekijjaamu. Yes. And so this is personal because the office will definitely contribute. Olwaleero tubadde mu cabinet era gyenzirisa okuva olw'omukwano etubadde nazo okatooza. Nze akange njagala ka namwandu saagala sikaagira era akange ka namwandu anaatandikira omukana akatono nga yeeyiya naye ne office ejja kuleeta kuba nze kamalabyonna wa gavumenti akati kano kali personal zirimu $5,000,000 naye ngenda kulagira office ekoleki ereete tunaatuukira okuziika nga nayo tuterezeza bulungi kamaama omukyala namwana wakimanyi maama gwate ffenna tulumiddwa naye ate gwe okosebwa okusinga era ngenda muzeeyi kyemanyi atulaba wano manyi alina obudde naye bulaba ku TV kati era ebigenda mu maaso asobola okuba ng'akola ki ng'abiraba kyemanyi naye yadde salimusala alina kyakoze naye ajja kubaako kyakola ayagala nnyo bannayuganda oyo omusajja katonda yatuwa kirabo kati nze Kato Lubwama mbadde mumanyiiko ki mumanyi ng'omuntu abadde ayogera amazima ekitiyo ng'akiyita kitiyo so si kikiiko kinene ekyo mbadde nkimanyi kuba nakola naye mu paalamenti ekyokubiri kye mbadde mumanyiiko namupangisaako nno nange kakumira eyo ajja asanyuse ku bantu nange mbaddewo ssebo mu ngeri yange mu butono bwange. Kato Lubwama nga bw'abanga alina kyayagala ddala aba akyagala abantu abamu babadde tebamanyi nti alina amaanyi ago naye kyenjagala bannakatemba oba ba artist bamuyigireko ge mazima bwagamba nti genda kutuuka ku shooyo essaawa 10 era essaawa 10 aba atuuse tajjaako ssimu abalala omupangisa ajje asanyuse abantu n'okuba simu n'okoowa n'ajjako n'essimu ayinza n'okwefuula nti yafunye accident naye ebyo Kato Lubwama abadde tabikola tusaba ebimu ebirungi mubimukoddeko indasitule yamwe ekole ki ekulaakulane office yawandiise statement mukkirize ngisome statement office of the Prime Minister njagye balekera a statement by the office of the Prime Minister on the death of Kato Lubwama, an artist and a former member of Parliament for Rubaga South. On behalf of government and on my own behalf, I extend our sincere condolences to the bereaved family and friends of the late Kato Lubwama, the former member of Parliament for Rubaga South, who died on 7th June 2023. Lubwama was a talented artist who made a significant contribution to the development of the creative industry in our country. In recognition of his contribution to the entertainment industry, in 2017, on Heroes Day, His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni Ssabalwanyi awarded him a medal in 2017. Lubwama had constructive ideas and brought life to the 10th Parliament through his remarkable sense of humor. Lubwama was a celebrated actor who has left an indelible mark on the entertainment industry. Although he is no longer with us, his legacy will live on and continue to influence many artists. May his soul rest in eternal peace.
maliriza nga amasiima mwenna. Njagala kusiima omukulu Honorable w'e Kampala Central. Njagala okusiima abantu bano bonna abaliwo. Singa sigwe oluba oli awo abantu abasinga tebaali baddewo. Naye njagala okusiima okubeererawo Kato Lubwama. Njagala okusiima Sali Musale olw'okuba Kato Lubwama abadde mukwano gwe nga ye ng'omuntu. Njagala okusiima Cissy Namujju. Namanya Kato Lubwama ku Cissy Namujju nga tuli mu Parliament. Namujju mwali bamukwano nnyo ne Kato Lubwama. And lastly, njagala okusiima family. Mwebale okubeererawo Kato Lubwama paka Katonda lw'amututte. Naddala maama waffe, maama w'abaana, weebale nnyo. Ate tokoowa kubanga olina omulimu, abaana ndaba bakyali bavubuka. You are supposed to mentor these children. Ate naawe Katonda lwali kuyita nga bw'aba ategese Katonda, ffenna tuli awo tumanyi saawa yonna akola ki, wayagalira bw'atutwalira. Mungeri buli muntu alina olubimbi lwe, bwe lukoma ng'okoma. Ekisembayo kye njagala okusaba ba artists, mbasaba okwagalana. Gavumenti yaffe eri ready okukola nammwe. We are ready to work with you irrespective of your political affiliation. Kubanga tukimanyidde ddala nti mutwetaaga, naffe tubeetaaga. We need each other. So nali mu lukiiko olwali eri bwe balondera abakulembeze abapya. Serene Suits. Era njagala okubagamba nti tukyali ku ekyo kyennyini. N'olunaku lwaleero etteeka lye mwogerako twalyogeddeko ku principles zaalyo. So ffe tetulimba. Mubadde just nga temuli organized nga minisita bw'ayogedde. Naye kati temuli wamu mujja kufunamu nnyo okuba omulembe. Mujja kufunamu nnyo n'abaana baffe kubanga mumwe muli olwaleero ekyabaana baffe be bali mwene industry. It's not a one man's show. Olwaleero mwe muliwo ekyabaana baffe bakoze eki. Ffe tuteekateeka n'eby'abaana abanajja mu maaso. Etteeka eryo kikulu nnyo twatandise olyogerako nga gavumenti. Ekyo nze mbadde njagala kubeera bazaaliza. So njagala okusiima Mukama Katonda ayatuwa Kato Lubwama. Abantu abamu babadde balina omutima mulungi, naye Kato Lubwama abadde alina omutima omulungi. Mukama Katonda amuwe ekyumulo eky'emirembe. Tuyite Right Honorable Prime Minister ateekeko ekimuli nga werekeddwako Honorable Minister of Microfinance, my Honorable Kasolo. Engalo. Tukwebaza nnyo Right Honorable Prime Minister. Nedda mukama wange tusaba eddakiika emu famire eyogere kusiima engawuli. Eddakiika emu biri bwe zityo tweyanziza kkiriza Mama Anne ne famire n'abaana bonna tubasaba mwalize wabasobola okujja ne muyimirirako wano. So wali Conrad ajja kutuusa obubaka. Please, if you can step forward.